COVID-19. Robert Mwanje. Weewaawo neyanza nnyo ssebo sesanga batenze Robert Mwanje tuli mu mbeera y'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo kyokka nga ebbeeyi y'ebintu eyongera okulinnya buli lunaku. Ebbeeyi y'amafuta olwaleero tusse mu 15,310 n'agamu gasuseewoko kitegeeza nti ebbeeyi y'ebintu byonna binekozesebwa mu bulamu obwa bulijjo egenda kwongera okulinnya. Ebintu nga sukaali, ebintu ng'omunnyo, ebintu nga sabbuuni tugende bigenda kweyongera. Twegattiddwako omubaka Parliament omukulu Francis Katabaazi twongera okugayagaya mu nsonga eno omuntu wa bulijjo akola atya kye kirina okukolebwa era obuzibu buvuddewa ku nsonga za bbeeyi y'ebintu. Kati mu omukisa tubuuzeeko tugende maaso n'okuwayamu ku nsonga eyo. Ssebo buuza ku bantu ba beene. Abatulaba mwenna aba telefayina eya Ssaabasajja Kabaka nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero era mbakulisa amazuukira ga Mukama waffe era buli omu alina ekyali kyagaana Mukama akwatemuko bisobole okuzuukira amaanyi gonna agaali galemerayo gaveewo byonna ebyagaana mu bulamu bwo Katonda abatemera amakubo mwenna. Weewaawo otujjuddano olwaleero ng'embeera y'ebbeeyi y'ebintu erinnyira ku sipiidi ya kizungirizi. Emyezi nga 3 gebadde bwetyo kumpi tugenda tumanyira ku mbeera eyo naye obuzibu buli oddawa mu ndaba y'ebintu. Gwe wavudde ekinyusi kino kuba tekiganya osalibwa amagezi ne gavumenti yennyini eri mu obuyinza. Of course kati ekintu kino kibaddewo myezi nga 3 kubanga abamu kati beekwasa lutalo lwa Russia ne Ukraine era kati n'omuntu akubanjaga olutalo tolulaba olwa Ukraine ne Russia buli omu kati lweyekwasa naye nga ekyo just kusindika munya musubi nti era tutera bagamba nti tusaba Katonda akwate kuba tufuga wano mu ggwanga balowoleze ku bantu balowooze nga bannayuganda bwe buzibu bwe tulina nti bo tebalowooza nga bannayuganda. Just waba abantu abatono kateluzi zaabwe awo ne bakola ki ne oba mbayite ba mafia nga be bakifunamu bo kati ne bakola ki ne bakipanga kubanga kati ebbeeyi y'amafuta yalinnyo omulundi gumu nga bagamba covid ebimotoka ne bigenda ne biddayo bbeeyi n'esigalayo. Kakati nga balinze olutalo olutandika ddi tugambe nti kati lutalo naye ng'ekyamazima eriyo abamu simanya babuyita bustampu obwo baateekamu ababufunamu. Kakati ebyo byongeza n'obulala bwe bakuba ku sabbuuni ku buli kimu ekikolebwa. Kakati ate manya bw'oyongeza amafuta ebbeeyi oba oleetedde buli kimu okukyongeza ebbeeyi amafuta gulinga musaayi gw'ekonomi mu ekonome yonna amafuta kikulu nnyo mpozi nga mwina electric trains oba ki. Kakati ojja kwesanga nga buli kimu amafuta gakikwatako. Kakati abantu abataagaliza abantu kwegamba omuntu mu microeconomics abeera nti biba bibiri ebyennyingiza n'ebyenfulumya. Kati ennyingiza ate nayo kati neegwamu nawookerawo ekizibu nti emmwanyi ekwatiridde ebyenfuna byaffe ate ne bava mu International Coffee Organization. Kakati ekyo kiba kitujjako bargaining feri ewaffe bugomola wa abantu babadde balimye emmwanyi bukulula naye kati nga bbeeyi etandise okulinnya ng'omuntu mu kyalo okimanyikira ebadde etuuse 7 ne kati bano olwavudde mu gundi etandise okukka. Kati ne twebuuza gavumenti eno eyagala abantu bavuwale oba nedda twabadde tukyali ku olwo nti ate waliwo omukazi gwe bawadde gundi endagaano nti ye yavunaanyizibwa ku mmwanyi zaffe zonna n'okuzisiika n'okuzongerako omutindo ne bamuwa concessions obuweerero nga kumpi kubanga kumubiyita bubiisi amafuta amasanyalaze asasula simanya sente 5 emisolo gyonna ne bagimujjako bw'aba alina ekintu kyaleeta ne bakimujjako ne tugaba bannaye ate ono gwe babiibiyita bwe bati yabawaaki nze ndowooza bo bennyini be bali mu kintu kino n'omukazi bamwekwekako kisiikirize bo bennyini be bali mu kintu. Nga tuzeeyo ku byenfuna nga economics. Yes. Gavumenti andwaddewo n'ensonga zeekolako nga polisi zaayo. Yes. N'essaawa oba neyamba kuba bali mirimu egy'enjawulo abaleeta ebintu eby'essential bamu obwa bulijjo abali mu kufulumya ebintu ng'ebyo n'okujja oba ku misolo naye yakiganye. Kyadde kirya nno PS wa
finance mwami go byagambye tasobola kuyingira mu nteekateeka eyo yakuyamba kuba bali mu business eno wadde okugjawo omusolo ku bintu ebimu. Lwaki ensonga ekwatiddwa bwetyo gwe mukulako okwensonga? Kubanga ndowooza gavumenti yandibadde erina katasa egamba katugendezeko emisolo ku bintu ebimu ng'amafuta biyambeko okuyamba ebirala nabyo okukka oba oli awo kiyambe omuntu wa bulijjo okufunamu ku bbeeyi. Omukulu Gobi musajja muyivu bulungi, naye bagamba okubeera omuyivu oba omukugu tikitegeeza kukola bituufu, kubanga n'omubbi aba mugezi oba okitegeera. Kakati abantu nga mukulu Gobi oyo bye bizibu bye tusinga okuba nabo, abamanyi ekyokukola naye ne bakolawo ekikyamu oba ekinyiga instead, kubanga kati bakimanyi bulungi. Era ne budget nze ne bwe bamala budget eyo ne ngamba eno budget etusse, kubanga budget eyina okulaba ng'egenda nnyo mu production promoting ebintu ebizaala. Ffe waffe Kalungu East abantu mbagamba gwe omwami n'omukyala mwewala okubanga mmwe muzaala mwekka, mubeerewo n'ebizaala enkoko, embizi, ebiki, emmwanyi. Kati tuyina mmwanyi terimba Ssaabasajja omumuli maaso moji yakirengera nti bannaye emmwanyi terimba, era njagala obategeeze emmwanyi terimba. Bino byonna batuwuddiisa maybe wano wekinayabikira, kubanga nze nga bwendaba bisusse. Omanye ddanga bamugira ne bakuba entiisa n'ogera kati twongere okulima emmwanyi tulabe nga tuzitwala mu maaso. Naye kati ekyali badde kikolebwa mukulu Gobi aleme kubuzaabuza ate bantu nti tebalina kye bayinza kukola, baba basobola. Kati batiitiibya nnyo oli gwe bagiddeko emisolo ye ow'ebweru, lwaki tebagigirako wano? Banking industry oba banks ffenna bwe batwala mu lockdown ate interest rates tebaziteeka mu lockdown. Okimanyi ekyo? Abaali balina amasomero nga beewola ssente mu bank nga bakimanyi nti mu butuufu this is an essential commodity oba service to promoting amasomero gaffe. Bakyokinga ne loans n'abamu baafa olwa stress. Mwami Gobi oyo nali mwagala nnyo kubanga alina ka phrase ke yagamba nti obuzibu bw'e Kampala abagagga tibeebaka, abaavu tebeebaka kubanga ababa bayala. Kati n'abagagga tebeebaka kubanga abaavu baba tebeebaka, baba batunula, kubanga bano abatalina kyakulya baba bazibu nnyo. Ate gwe weebaka nga bwe mututte ssente. Kati bw'aba akimanyi lwaki ate kati akyuka n'afuukira eggwanga n'agamba bannaye eno endagaano sigirabanga n'agibibiita just bannaye oluzungu naffe tulalusomako n'ebyenfuna ebintu bino tubitaputa, tulina bannamateeka ab'enjawulo. Nawulidde n'owekitiibwa Katikkiro ng'agamba naffe amateeka tumanyi okugataputa. Kati ani abuusabuusa owekitiibwa Katikkiro mu mateeka? Kati bonna ne baba nga tebabikirabye kwegamba ffenna emitwe Gobi yatusinga. Gobi alina okweddako ne Kasayija babeere serious, bo balina bye baalidde fensi yonna eboneebone. We cannot allow that. Nga tumaliza honorable, omuntu wa bulijjo atulaba kyannamukaakaani gy'ova gy'okulembera ssebo akola atya olw'embeera eriwo? Kubanga ye yeetaaga kulaba nti afuna sabbuuni, afuna amafuta, afuna sukaali. Ebiriwo bikwatibwa bitya mu bitundu byaffe bya bulijjo? Nzirayo ku kiri, make sure nti olina ekizaala ewaka. Gwe omwami n'omukyala si mmwe muba muzaala mweka. Make sure olina ekizaala, ebintu ebizaala, ebisolo bizaala byolunda byonna, nkoko, mbizi, mbuzi, bumyu, biki, kubanga bwe bizaala obitunda n'ofunamu ssente. N'oyingiza kwegatwongere ku nnyingiza, beera n'ebirime. Emmwanyi mugiyongero girimira ddala, mwongere kusimba ate mugisimbise ffujjo, mubeerewo n'emmere ewaka, kubanga olubuto kyoto asennya enku yakola ki? Kati bw'oba toyina mmere obwavu bwe butandikiraawo, kubanga obeera ojja kugula emmere ne bw'obanga ogijja wali mu lusuku mwattu ebintu biba malidaadi. Then kati n'ebirala bino byonna biba bijja kujja. Ne ssente tuzisige. Omanyi ssente bw'omala ozikola osobola ozisika oba ozisaasaanya, ebyo byanjawulo. Okusiga obeera otadde mu kintu ekinaazaala, ssente nazo zizaala. So kati nze byendaba singa ebyo tubikola ku kitone nnyo, make sure ewaka oyina emmere, ekyo kye kisooka, kubanga olubuto lwo oyinza okusanga kyali wange nga waakalya
akeedi namba awo bw'obalamu ssente ze waakalya singa tubala oba 3 buli lunaku n'okubisaamu emyaka gwali eyo balamu ku calculator okubiseemu ennaku 365 ojja kusanga nga waakalya akeedi namba. Yes, so kaakati ekyo mbasaba ffenna twongeze ennyingiza, bino ebirala tujja kuba tubisobola nga bwe tulwana tukyuse n'obukulembeze nakyo kikulu ekitubonyaabonya nfuga mbi. Abakulembeze tulina abakyamu tebalumirira ggwanga lino. Abadde mbaka omwami Katabaazi Francis lwakadde kijja kusosako wano katuguzeyo buterebe Mengo Maligafa gagamba oze Robert Mwanje wano e Rubaga. Webale nnyo Robert Mwanje, webalire ddala otusiza ku dakiika 21 eziise ku emu eyakawungeza akaleero mu kaseera kano nina essanyu okutegeeza nti nnyinimu asiimye. Labira wa kabaka wange ayisa abasajja kabaka Ssebuufu bwango tulaba ku ky'omulungi ono amatobo tabene kabaka Cuucu musanyuke kabaka mwali sambira nnyuma nga jjansi kabaka mwali empologoma. Okulinnyirira eddembe ly'obuntu okweyongedde ennyo mu ggwanga lyaffe. Tulabye engeri bannamawulire awamu n'abakulembeze ab'enjawulo n'abaana abagezaako okutambuza emisomo gyabwe gye bayisibwamu ku nsonga ez'enjawulo ne twennyamira nnyo. Twogedde nnyo ku nsonga eno enkulu mu kutebenkeza eggwanga lyaffe. Tumanyi nti eddoboozi ly'omuntu owa bulijjo lye liyamba abakulembeze okutereeza empeereza mu ggwanga. Okunyigiriza abantu si kirungi era kikonzibya enkulaakulana. Ffenna tusaana tukwatire wamu ku nsonga eno. Tweyanze Ssebuufu bwango ebigambo by'otugambye bikulu tubiwulidde n'olulala okolanga bw'otyo osiimanga n'ojjako eno ayi Ssebuufu bwango ne tukulabako. Angela? Yes, Mommy?